Nyogero kwaniriza ku mawulire agabuutikidde akawungeezi kano tugatandise n'abakkiriza mu Kristu abasuze mu keetereekerero okujaguza amazuukira ga Kristu Yesu olunaku olw'enkya. Ennaku enkulu zino abantu bettanira nnyo okugula ebyasava era tusobodde okuyitako mu butale obw'enjawulo okumanya bbeeyi y'ebintu nga bweyimiridde. Kyokka ebimu birinnye ebbeeyi eri waggulu nnyo era tebigulikako. Ebula ssaawa mbale okutuuka ku mazuukira g'omwaka guno nga mu butale omuli ak'okukaleerwe kabadde keetala awatundirwa emmere essaako ne mu lufula. Sulaiman Sekanyo, ssentebe wa Lufule yayogedde omuwendo gw'ente ezisaliddwa era nti kiro y'ennyama ebadde ku bbeeyi nnungi ng'esinziira ku busava bw'ente. Ebbeeyi y'omusuubuza nnyama etandikirwako ndowooza eri mutwalo gumu enkumi bbiri okutuukira ddala mutwalo gumu enkumi nnya. Okuva wano mu bbeeyi ya Lufula nga tetunnaba kumanya bbeeyi erimu. Naye nga bulijjo musuubuza mmeka? Nnyama ebadde tetunnaba kulinnya era kino kibadde kitutte emyaka mingi. Ye Amazuukira ebadde etandikira ku mutwalo gumu mu kasanvu eri y'omusuubuzi. Kyokka Sekanya agamba ekisiibo ky'abasiraamu nakyo kibakosezaamu era nga n'ennyama baasaze ntono. Kati okutunda kw'ente kutono, ente ntono nnyo eziri mu katale ezireeteddwa, ekyo ne kireetera emiwendo gy'ennyama okuba nga gipadde olw'ensonga nti ennyama eri mu ttono nnyo era tusuubira gijja kubeera bwebiti obuolyawo ne biidi kuba nayo tulaba nga ebizayo ebisinga bbiri. Asabye abakinjaaji okukuuma omutindo. Bangi ku bakinjaaji bakaaba olw'ebbeeyi y'ebisolo eyeekanamye mu byalo nga Haji Musa Sennabulya, ssentebe w'abakinjaaji mu Kampala bw'annyonnyola. Ebisolo bitono ddala mu kiseera kino naye ng'ekyo kyevudde ku musana ogwayaka ennyo ebisolo ne bikendeera gye byali biva ate enkuba eno etandise eviiriddeko ebisolo okubeera nga tebikyatundibwa. Ekyo nno kigenda kuwaliriza emiwendo okweyongera. Asabye abantu ennyama okugigula mu bifo byokka ebirambikiddwa obulungi. Bakubiriziddwa ne ku buyonjo ku midaala gyabwe. Kubanga bwe munaayisa abantu baffe obulungi kijja kutuyamba okubeera nga tufuna mu bye tukola. Bwe munaayawukana ku nkola ennungi omulimu gwaffe gugenda kusereba. N'olwekyo mbakubiriza okugongera ogenda mu maaso n'okulongoosa oba n'okukusitula omutindo gw'obuweereza n'ebifo byaffe obulungi. Mu katale k'ebirime ebbeeyi y'amatooke ebadde yakabwereege ng'enkota ennene egula emitwalo 8. Ebbeeyi y'amatooke okulinnya bakitadde ku mbeera y'abalimi. Okusinziira ku basuubuzi ettooke mu kyalo ligulwa emitwalo 2 olwo e Kampala ne lituukira ku mitwalo 4. Ayitugajja ga bbeeyi naye gakendeera mu kyalo tigaliyo. Kati n'osobola olunaku lulamba n'ovuga ku piki nosobola kukunganya enkota ngaaga 3. Emitwalo 4, 3 ettooke eddungi eri abanene abaagala eby'emitwalo 7 naye kisinziira ku famire gy'olina. Ye enkoko ebadde egula wakati w'emitwalo 2 n'emitwalo 4. Emitwalo 4 kitundu kati fuleira mwezi kitundu ofuleya byo ebirungo omuli ennyaanya, obutungulu, green pepper n'ebirala ebbeeyi yabyo naye erinnye. Osobola okuwa buno obutungulu bw'obuti 5 n'enkuwa obutungulu bw'obuti bwonna ebbeeyi etandikirwa. Kati akaseera akataasa akasero kaba ka mitwalo 2, akataasa ka 5. David Tamale ne Ismail Nsubuga be bakusakidde eggulire lino.